wadde mbeera nnyo maloji kino kyo mukimwakolakolako dda reports mu bakulu mboyo Junior abeera nnyo maloji mwagala mbeerewa is it a crime to be in lodges mwabansasulira mbu that boy is intelligent nabeera nnyo mu bakazi kati mbeere mbasajja amaige oba nego oba mutwagazaaki omuntu akusanga n'omukazi Junior oyo naamusobola wali asituliddeko ku magulu I don't want to carry the legs bu Junior omukazi nga munene nnyo okay if is too big kati mmukuwe zitosanga muloji notoleka kumbuza bintu bye bya kiru pretend as if you have not seen me ne munkozeeko eyo nase tulite reports that this boy is ever in lodges. Where do you want me to be? Government in a terrorist. We are now using our energy to be in women. Nacho chibaluma. What do you want people to do? We can't be farmers. Let us exhibit our manhood. We want to go back to we want to be terrorists. Instead of learning how to use guns, we are learning how to use condoms. Is that hard? Abantu baleke banyumirwe. Nimbera nyawe nakulabi. Nga netulidde mpumodde. Ntulaja munkuba akube ebifaananyi. Kati if you post me, mbujuni yambu mbadde muloji. Now who is going to castigate me? Mwandopa de watatange yabagamba livumye eroni. Temwasoka kundopa wa mwami tamale mirundi senior. Mutabani wabeera nnyo muloji nabaga mumuleke. If my son, if he's in a lodge, where does that concern you?